tegusula live koli subscribing, liking, commenting ne Credible Media UG kwetubeera subscribing munanga atulaba tukwebaza nnyo atulaba ate munange naawe Katonda gwatawadde oba gwasuubira okubeera nga toyina kyofunye mu wiiki eno mwekwateko nnyo Katonda ate gwe munange afunye yisengalo maaso kubanga munange Mukama yawa ate era yajjawo ganja olunaku olwaleero njagala twogere ku mbeera ebadde ku kkooti e Makindye tubaddeyo tubuulire ensi biki ebibaddewo gyatabadde ku kkooti Shalom nga bamuwa bail ne Nobat event bannakantu nga beetala babadde nga namutale okwegeyanga kuli wali twegeyeza kyo kyekituufu naye nga twegeya ki anti wabaddewo ebitatambula bulungi ng'era bw'omanya abaawamu wabaddeyo abakukuse mbu wabaddewo abaagala okulya ku Shalom ssente nga baagala kubba Shalom nga baagala kola bati anti kaakati mbu abadde mu kaguli mu kkooti mulabi ne wabaayo omukyalo omu atuma mukyala munne n'amugamba genda okubema Jaden akaama nti agaliwo bwe zitaba miliyoni 2 ekibaasi kikuba enkyukira paka Luzira nga bazaayo Shalom kati Jaden baagala ssente azijjewo avuddewo obubi nnyo ne kanso omukulu abadde mu musango guno kansalu n'abasinga gwe bamanyi nka Council of Freedom kana akakyala akabadde ne masiki okitegeera kati akakyala tekabadde ne gwe kakolagana naye mukantu era nga obadde obalaba nga bayitala badde eno badde eri nkalabye na Council of Freedom yali yafuna nkalabye ne Zubeda kati olabika otegedde Council of Freedom abadde yafuna dde obutakkaanya n'abantu abamu era ng'agamba nze guno omusango ngenda guvaamu eri abatali bannamateeka nga beegeziwaza bampa amagezi naye era n'aguma obusimu bwali buyitiŋŋana Council of Freedom nga yagala kita ate Council of Freedom bwakivaamu muba mwanyi omusibe wa magenda kwebaka era ebyo byonna kasita byatuuka Shalom n'afuna obubaka n'agaguna omusango ngwagalamu Council wange yekka okumwesiga manya ajja kukola bulungi ki n'avaamu omwasi omusibe okitegeera omusibe n'avaamu omwasi ne bano baasigala era bakukuta paka ku ssaawa esembayo kana kakyala bw'okwogerako nkalabye nga bodde ekaleeta omanyi mukawano nnyo mbu tekavugangako wadde ebigambo bye katambuza okukwata bali ndowooza kabadde kabatwala nga bazezzere oba babadde beekobaanye bali akasente awo siri shuwa naye kabadde kaagala bayita kulitalaba era nga kayita kakyala ka Muhoozi kyogereko nkiwulidde ku kkooti mbukagambye mukakanso abalala ne bakabagamba mukakazi ka Muhoozi akala ne kabagamba muganda we nnyabo twagala okutegeeza batutegeezezza nti oli maskaleda alyawo mutetenkanya w'Amakindye oli Dube Sempala tosasula booda ekirala toyina kyokola just okugamba abasibe mumpe ya 5 biki naye mbungoba abantu era bakwatako ng'oli muzezzere oba owedde kyoba mwama awedde ayambadde masiki tagijjaako takola ki twegaaya ng'omusango gukalubye omukazi weewano we batufulumizze mu kkooti ne bagamba musimanyi fayo zijja nga gulinga obukalubye era oyo omukyala y'omu yeeyagira bano abaana Bazubeda omusango guno tugenda gugonza kumba akalubya mukalubya omanye ebyamateeka bw'otayita mu protocol toleeta matanta omuntu kasita abeera ku poliisi aba alina okugenda ewa state bw'ava ewa state agende mu maaso g'omulamuzi okitegeera kati ono abadde asoma ebintu kitegeeza gwe basooka okuwa bye basaba olina kuyita mu protocol toyina kubuuka steps zonna za mateeka mbubino mbinayo connection nina muganda nina gundi byebyo nebibadde bisiza Nobat embo amasimu gavuga gadde no gadde eri jukiro no omulamuzi oba state kasita biwulira kaba kabonero kamutyobola muyisaamu maaso na mukka ng'amyumyula era Freedom kyetu kyabadde atabukidde jukiro omukyalo oyo abadde ekituufu akukuta ne Zubeda oyo omukyala wa masiki oyo mukazi gwe mumativu na Zubeda kane tumugamba omukyala oyo tosobola mu approachinga kwe kumulumbanga mukaawu nnyo kakati awo bitusobedde mbona mugamba you're frustrating my work okitegera simbu mugambye batufulumizaawo ne tugwa ku musajja abadde awo munene ng'alinga masengere
Natugamba oyo mbuyani uyo muyaye wawa kuno atugambi mutala wa muwozi abera nnyo wano yali abera nnyo awo kugundi kuno ku koti ku koti olaba koti erina wali eri ka restaurant baka Forest Park mu yasoka okujja nga yekukutiriza natula awo aize ebintu bya koti bitambula kakati no yabadde ayagala uyita abantu kyagambye bwati simanyika jaji swanyi wokitegedde naye kati twakutegedde mukazi gwe so omusango bwe gutambudde abakantu okwegeya kubaddewo naye kikulu byonna nti Shalom bamutadde kongula bana Shalom ekomera ali Christmas agenda jiriera bweru Mama Jaden agenda kulabika nti afuna kusanyu ly'omubiri wiki namboji manyi atokomba mukamontamu so mukaseera kano essanyu ly'amaanyi Shalom omanyi yete yeri antama era mukuvaayo wano akyomedde abatagenda mulabako luzira mbunga mwerese ku koti mungamba era Shalom muntu waffe nnyo musajja waffe abagambye nedda wiki namba nga ndiyo n'otalinnya towalinnye luzira wali bamutwala tewalabikako kati ate werese ku koti mbuno omwagala nnyo agambye mukwano abo nedda agambye mutemuddamu era jjukizizza bannayuganda n'abagamba nti ng'ennaku z'omwezi 15 January batikinge ambuleera buli ambuleera weeri ebyo nabyogedde asinziira ku ki agambye yo okunyigirizibwa kwayiseemu n'alaba ne system eno engeri gyekolamu ebintu byayo naye gavumenti eriko kyekimuleetedde oga nti banange ennaku z'omwezi 15 manvuli bw'ogiraba teekinga ebintu byonna we bijja okutereerera omuntu aleme kwebaka mukabula muliro olw'okuba eriyo babaavu olw'okuba bwabava ayogedde omuntu bamuleete ku kooti buno obutubba bukozesa sisitimu eno okitegedde bulungi sisitimu bw'eba eteredde sisitimu bw'eba eteredde waliwo kooti w'osobola osanga bamasikareeda era bw'akwata ku bazezzere ako akasente senga akalidde naye wali wabaddewo abanyiga amapeesa abagezigezi naye omukyalo oyo akola kyo si muyaayo oyo kwe kumugwamu ate ekisinza okunyiiza mu byonna ayambadde akakooti ka yero kagamba yenna yeewujja alinga namutale naye bamutebuse era Shalom bamweyimiridde naye nga Zubeda abeereddewo Shalom living other things constant tomanya Zubeda oba babadde bannaye bamuyita kulitalaba omukyalo oyo alayika abadde ng'amulabye ng'omuzeze tuli akasente tukole tutyambalyeko akasente naye nga Zubeda ng'omuntu mu bannakantu y'omu ku bayimiridde bannakantu abasinga bayimiridde naye y'omu ku bayimiridde kasuku ntambi abeereddewo mukwano gwe kuva ate okumanya abantu bano babadde baagala kulya ku musibe bwe bagula nti nze omusibe ebbeeri ne babulawo ponna nga banyiivu bazibu oyinza okuba tebabaddewo na kusanyukira kulaba ku muntu wani gwe tubadde tulwanirira bwe baba bamugula nti nze ebbeeri of course muba mulina okulinda atuusa era ndabye akakyala ako ke kasinza obbagira tugere biwedde nengamba akakazi nga munyiivu ne tumugamba ono essanyu lye musibe kuba nti ekibaasi kimuvuze kumuzzaayo so tubadde tusuubira nti agenda kuba musibe okitegedde naye munaye akakyala ako mukwano va mu bannakantu Shalom yaba mweyimiridde nkomyelaba ku defense w'ekyalo ne maama we ne mukyala we milioni zibadde 5 zitali za buliwo segeza milioni 2 zitali za buliwo Shalom n'avaayo 15 Shalom anti naye zibadde 5 ne Shalom 5 n'aba mweyimiridde tebabadde basatu milioni 2 ezitali za buliwo kitegeza Shalom bwaweta amakoona bwati ng'ennaku z'omwezi 3 February abamweyimiridde milioni 5 buli amweyimiridde ogenda sasula milioni 5 naye Shalom n'entambi bawera bagaye guno omusango munafu nnyo ne kanso waabwe bagambye tugenda kuwera ennemba nabo era bagambye yabawaabira balina obutambi 95 ng'abavuma era kigambibwa mbu n'omukyala Zubeda yaguddewo omusango bangamba mbu Zubeda bw'omuggulako omusango gumu wagudde ogumu agula weena mbu ate gundi bulijjo kyakubisa abantu yasibye entambi gundi Shalom mujja eno ne mwevuma
n'okanyuga n'akanyuga kati gwe kijja mu bwongo obwo alabika alina bannamateeka abamubagulizaako ekijja mu bwongo obwo ndaba ffenna twevuma kumbe ye aba step ahead of you mwevuma eno naye nga ye yaguddewo dde omusango kati gwe bagulerawo gwe nze atannamuvuma nnyo mwenna kasita mubanga mwevuma yabalabubazi yagenda mu maaso naggulawo omusango kati gwe nemusigala nga birowoozo byo anandoopa wanga ffenna twevuma guba 50-50 kumbe gwe tolina bujulizi yaloopye era ye bwagenda fayiro ebaayo kati gwe bakwata ogamba ono yanvuma wamuloopawa era bino bye babadde beekanyugira ne Zubeda kyakajja amuloope naye ye yamuloopa oyo mukyala yaloopa Zubeda mboyo talina gwataloopye era bw'asalawo okuzuukusa fayiro yagizuukusa mbuye kasita mubanga mwevu yasookayo ye n'ateekayo omusango mweno ne mujja ne mukubagana vabali n'awanda n'owanda kumbe ye alinayo omusango kati bwatuuka okukwata oza bannange nange bulijjo anvuma wamuloopawa ye wuuno yakuloopa alina fayiro bw'atyo bw'azza abakwata entegetege okitegeera so Shalom bamutadde ne Nobati naye bamutadde yaba ne Nobati nga simulabye wafuluma ko anti bamukukusiza nga kitereke ate bamuyisiza mu babaddewo abeeteeseteese omubo wanga afuluma bino byenda bagamba sipasio jembadde ndabye awenge simbye mbo yabadde babadde bamuzaayo era bamuyisiza mu kabini toy eza kooti jukire ekikomere ekyo emabega wa kooti wali abasulayo kati bafunye babadde ovubuka eddene bali badde vubuka ati liri mutadde ku bibegabega n'abuuka n'agweri n'adduka mubagudde mu lukwenga bagenda kujja ng'awanda atya mbu yalina taatawe yasaavingako mu poliisi ng'alina akayinja kamu ye bulijjo amanyi mbu be banene okitegeera mbu be banene baayina era yo ekimulwisizaayo kubuusa maaso balamuzi bano na siteeti nomukubadde batulina abanene akuba amasimu bw'okubira abanene essimu bagaba nange musango gwe gubanga guli mu kooti omulamuzi teri ayisa mu mulamuzi kitiibwa ne bw'aba jeno kasita gutuuka mu maaso g'omulamuzi gaba mateeka peni ye yeeramula baasoma ebitabo byabwe toyina woowetera kuuna kati musajja wattu amaanyi we gamuggweredde ng'alabye Shalom bamugrantinze beyiro amatama ne gatandika omulebera ndabye Shalom nga bamugrantinze beyiro kamera zonna ne zikka wansi kooti n'ekala nenkulabira Nobati Naalongo kitone yasigaddeyo Naalongo n'agamba Nobati Naalongo asapootinze omwana oyo financially ne mu aspects zonna era ne balooya bennyini ababadde musango gwa gundi nze mbaddewo nga Naalongo kitone abawayalingira ssente nga batalirako ssente okitegeera Naalongo ssente era ne yeewaana n'agamba nze omusango gwenyimiriramu tegukwama asibye Shalom ayino yayimirira musango gwali eni sikini bwe yajja ekibaasi kyamuvuga kimuzaayo luzira kasita nagustepinga mu bwenti alien skin ne bamuta okitegeera so nze wenyimirira mba nteeka okugugusa okitegeera ogwaja tizuula anti ogwaja tizuula gwali munenemu omanyi omusango gwonna public buli weegusala public neegusala n'omulamuzi kimuwa obuzibu bantu bonna balaga baliko ate neeri tewavaayo bulungi nnyo bujulizi busirwa musajja okitegeera gwe musango ogwo kwama naye Naalongo ayimiriddewo tukwebaza bannange yagambye omuntu yenna kasita aba mukwano gwe kubanga kati Naalongo inze Julie Potential oba ngambe ntya kyemmanyi kubanga tetusobola kwebeera butatuteekayo kituufu guno omumwa gusereera ate nga kwe tulya gwe gutuwa ekyokulya ate gwe gututwala mu kkomera byonna gwe gubikola kati mmanyi omuntu asooka okujja mu kooti ne munne Naalongo kitone naye nga tukwebaza Naalongo kuyimirirawo n'abaana yabadde akutwala era kozesa omumwa gwe gumu weetonde bannaye kati nsaba kunsonyiwa munnange mubuulire ekituufu nga bwe kyali munnaye kati twakola story ekituufu ne Megatron story
Nenchugitwala kati nina editor waffe atutemera kutegusula live. Mbwe kyasinza omuluma. Omuntu omunene ogumukawo bwe guno. Omuntu omunene gulinga gwa Safi Kaima. Ne mumukuba omuntu omunene. Twagusazeeko ne tumuwa ogwagundi. Ne mumuwa ogwange. Kakati editor wange n'ateekako omutwe ogwo. Kati nze ensobi gye twakola tetwa editinga mutwe. Era tetwakitunulamu y'ensobi yokka gye twakola. Ne tusaba tusonyiwa kati sitaata nze nkumanyi oli boss wange wali ompadde ku mulimu mugina emirimu gya papalaza manyi nze nakola kwa papalaza. Mudde eno mudde Tipu eriwa. Tipu eriwa no. Ne musimba layini bana kati wano ya kirimu. Kati agenda tuwa mmeka agambe agaba kyetano n'olinya boda. Sebo kati wampako ku sentezo nkwebaza naye nga nsaba kunsonyiwa. Byonna ebitagenze bulungi we are sorry on behalf of Tegusula Live nange nga jury potential omuntu byonna binakogerako ebitabituufu ne byetwateeka omuntu gwe twakuba tegwali mulungi ne tusaba kutusonyiwa. Tuze ekyo kimala naye syemmanyi era sigwe gusembe sagala kumwashwalinga sagala kwashwalinga kubanga tuli bantu fenna naawe oli muntu osobola okwogera ekintu kubanga naawe ojjukira wano ku nsonga y'ebyama naawe wayogera ebyama nekufumukira ebyama naye ng'oba oliawo maybe wali mutuufu naye nange ng'omuntu sagala kwashwalinga nti sigenda kiddamu naye sisobola kiddamu intentionally kyamulumye nnyo kasete gwa big pig naye nsaba kunsonyiwa naye nga Shalom congra Shalom agenda sula bweru Mama Jaden abadde akuttemu mu kantu tetumanyi oba agenda sigala nga akola akantu Mama Jaden yali yayingira kamumeiro ng'atema n'emitwe gino n'okutema naye ayiga mangu anti abadde ku soosa abadde kati alambula faamu y'akantu akyogerako si yakireeta naye Shalom ateeseteese bulungi mukyala we Katonda ne bw'aba amututte ng'ebbanga lye liweddeyo Jaden aba amulekedde ekyokulya kana akantu bizinesi kuba omukyala lino ebbanga lyakakoledde tebadde wiiki experience agifunye ale ne sente zigenzeeko ku account tebadde doma okitegedde naye nga Mama Jaden akoze naye nga weebale okubeera flexible Mama Jaden because omukyala omulala agaana naga nze sibiriimu okatumulinda aveeyo biki banga abakyala abamu bo balinda kulaba nga emmere eri awo ku mmeeza omusajja ne wabeera mu kkomera bane mukubire mulage atulagirire sente agambe emikwano gye giteekeko n'amuteeka kababi naye Mama Jaden abaddewo n'azirekabamu okitegedde bulungi nnyo kati twagala nga bwe bakusimye gratitude gye bakuwadde budde omukulu fumba ku mazzi munyigenyige mu kiwalaata nti yali yamanyira kiviiri amanyi bamusazisa kirita naye sabbuuni teyanoga kuba omuntu gwe banaasazisa ejjirita nze naliko essinga eyo wajjajja nga nteekateeka akuteeka munanti nakkuba ekyovu ne kinoga bulungi nnyo n'alyoka akuyisaako ejjirita kasalo omulabyemu ebisukko mu mutwe naye oba watunulanga otya saalabika bulungi saalabika bulungi kaakati Shalom sabbuuni teyanoga naye nze andabikidde bulungi naye amakuze enviiri zo taata addemu akuze anti Shalom ye n'enviiri bali bati ojjukira Sage yaliwo nga mukyala we asazeeko enviiri n'anoba yanyiiga nnyo kati ye Shalom n'enviiri bali bati omuntu okuza enviiri kiyambako n'entegeera kyo kyamaanyi omuntu alina enviiri obwongo Shalom genda onaabe eddagala yadde oyina ennyonta y'omukyala please don't do that at home topakuka asookere mu gundi esookera eri chaka bakuterereze eddagala balyenge naaba ekitishati ekyo kyo kyesembereza kijjiremu ddala abeeko gyakiwala nange nno bansibako ne bannaaza eddagala bansibaawo mu Kampala bankwata vuba CPS olwatuuka kwakananga banzisizaamu ewe simanyi wanika kukola otya munnange kiyambako obutabeera nga oli customer wa komera buli kaseera yes naye nga tukwozayo za Shalom munnange wano ku Tegusula Live ne Credible Media tukwagaliza Christmas ennungi Katonda yeebale
akuwadde omukisa n'ovaayo bannange ekkomera eryo si lyangu okubeera eruzira si kyangu muve ku Nobert ono abadde agamba simanyi nyongeddeko kiro bweziti nze nkulabidde Nobert amatama we gamulebedde abadde agumira ku Shalom essubi lyonna nga liri mu jukira Shalom ebyokulya bibaddewo kati Nobert ono kasita awulidde ng'ono bamuwadde beyiro nga ye tebamuwadde n'agamba bannange enzirayo neerabira n'ebigambo byayogera nga ndagenda nga ndi wa kilo 7 kati ngaseeko ndi mu 7.5 kati ekisinza okunsesa mangu Nobert yajja waga era ffe abenaalemu esati tugenda givaamu bw'alabye Zahara Luyirika nkuga agonze namugamba Zahara atondeka wano ajidde wano kati ndi wanu yajidde wano n'essaati ng'ataddeko avuddewo ali wano era n'essaati bagitumizza era byabadde ayagala okufulumiramu lwakuba embeera gy'afulumiddemu nga bwe tubanyonnyodde tebadde nnomu agibadde nayo wano mu nkwawa akiisewo era bwe mumulaba ng'agyambadde temwewuunya ekkomera limuleetedde okusala kyatugattako mu Nopu talina n'abenaalemu bamulaze nti talina kyagattako ate ne promotion simanyi promoter generation ni byonna tebabisobola ente ze watunda oba zaali za bbanja Nobert eno generation tojja gisobola girekere ba Abitex abo balabanga abakadde n'abagezi experience is the best teacher okitegeera bamanyi engeri gye bawambagatanyaamu ekintu nendowooza kooti bwetyo bwetambudde abantu gibatemedde bannakantu babaddeyo abantu babaddeyo Shalom bamulaze omukwano twebaza Katonda nti ennaku zino enkulu agenda ziyitamu bulungi bamukomyawo ng'ennaku z'omwezi 3 n'enkuba tetukubiddeeyo buli kimu kibadde fine naye nga bannange tutambula ne bannaffe abajjula mu financial services bano no beewaayo kwasiza ku baana ab'obuwala giba emyaka 2 paka ku myaka 35 baana bawala bokka be batwala abaagala okugenda ebweru ggwanga lya Saudi Arabia Jordan Qatar foreign employment loan bakuteekamu ssente n'osasula ng'otandise okukola gwe jangu ne passport yo bakoleko bamukuteekamu kati mwagala okitegedde emirimu gyabula Uganda yatabuka gye babasaba miliyoni 3 okutandika mu import yesooka okitegedde oyongeramu endala 2 ne baba omuntu akugambye nze stompa yadde 10 nze nkutwala ojja kusasula ng'otuuse ku mulimu kati oba oyagala ki okitegedde bulungi nnyo ku side eyo ku side eno aba Beef Organic basangibwa awo Mengo emabega wa Masengere akazimbe kali awo ka green kaliko ekigambo Beef Organic gendayo obagambe nti nzize kulaba Dr. Senjobe ajjanjabisa butonde mmere ddagala ye aba pressure ulcers simanyi fibroids hemorrhoids ensonga z'ekiriri omusajja oli awo nsindikanja-ke Beef Organic bewaayo okubajjanjaba ku butonde kubanga eddagala lyabwe liri 100% nacho ate terireeta side effect yonna lwaki abantu tetubasiibula tumaze obatemera ensonga bazitegedde ate tubaagaza